Abalongo lwamala okuzaalibwa bati, Ssaalongo ne yeesiba ebbombo ne muvuga mu mmotoka yange yogayoga mu maka g'abazadde ba mukazi we, ate oluvannyuma ne tudda mu maka g'abazadde be. Ku njuyi zombi Ssaalongo yakolerayo ebintu bye bimu. Olwatuuka mu maka g'abazadde ba mukyala we n'andeka mu mmotoka nga n'okutokota etokota, n'atambula nga yolekedde ekisaasi ky'ennyumba, ate era bwe yakoma kuba teyayingiranga mu nju. Bwe yatuuka mu kisaasi ne yeeyambulamu ebbombo erimu n'alisuula mu kisaasi, n'alangirira nti Mukasa yatuwadde ezzadde, ate abaali munda ne bamuddamu nti bweza. Olwo ye n'abaddamu nti bwa Mukasa, ate abaali munda mu nju ne bamubuuza nti gaali meeru nandiki maddugavu. Yabaddamu nti gaali meeru kuba abalongo tebaali ba kikula kimu. Mbu babakuba nga baali ba kikula kimu yandibazzeemu nti gaali maddugavu. Mu maka g'abazadde ab'enjuyi zombi Ssaalongo teyalyayo kantu konna kalube olwendo lw'otuzzi. Olaba n'okubuuza teyabuuzanga. Bwe namubuuza nnyinnyonnyole ku ebyo bye yali akoze, n'antegeeza nti yali akoze emikolo ebiri: okubika abalongo n'okuteekawo olukanda. Okubika abalongo kwe kulangirira amawulire g'okuzaalibwa kwabwe, ate olukanda lwe lukomera oba emizizo egiba giteereddwawo era nga gibeererawo ddala okutuusa ku lunaku abalongo lwe balizinibwa. Mu gimu ku mizizo gino mwalimu obutaddamu kukyaliragana oba okulya ku muwumbo gw'emmere ogumu ne bajjajja b'abalongo. Ku lunaku olw'okuzina abalongo yali ntujjo y'amaanyi mu maka ga Ssaalongo Ivan Konde. Ku ludda lwa Nnaalongo yalondebwayo Nnaalongo omukulu, ate ne ku ludda lwa Ssaalongo nayo baalondayo Ssaalongo omukulu. Bano be baali bannannyini mikolo. Ndowooza mu nkola eno Abaganda baagenderangamu kunyweza Luganda, ekitiibwa ky'abalongo kireme kuba kwabo bokka ababazaalira ddala. Eggulo limu obulira bw'abalongo baabusiba ne babubunda n'ensimbi eŋŋanda ne babuteeka mu kibbo kiyita ekigali. Baateekamu ebbombo, olweza n'ensimbi. Enkeera abazadde ku njuyi zombi baatuuka era ne basanyukirwa nnyo. Buli ludda lwajja n'omuwumbo gw'emmere, ate ne Nnaalongo naye yali afumbyeyo omuwumbo ogw'enjawulo nga teguli ku mmere eyagabulwa abantu bonna. Ekiseera ky'omukolo gwennyini bwe kyatuuka, abazadde okuva ku njuyi zombi baabajja mu mituba emisakaativu mwe bali batudde ne babayingiza mu nnyumba. Buli ludda lwayingira n'omuwumbo gw'emmere, ate ne Nnaalongo n'aleeta omuwumbo ogugwe. Gyonsatule baagigatta wamu ne gifuuka omuwumbo gumu. Baakolanga bino byonna nga bwe bayimba ennyimba z'abalongo nga zino: nannyinimu weeryowe tuleeta, ssebo Ssaalongo weeryowe tuleeta abalongo bo, nannyinimu tokuba abaana kitooke, ssebo Ssaalongo tokuba abaana kitooke bbaale. Bino byonna okugenda mu maaso nali ntemya bukofu, kumpi kuteeka mambo ku maaso neetegereze bulungi buli kyali kikolebwa. Si lwa kuba nti nali munnamawulire kyokka, naye olw'okwagala okutegeerera ddala empisa eno nga bweri mu mpisa z'Abaganda. Nagenda okulaba nga Nnaalongo omuto asoosootola emmere ey'omuzzo eyali eggattiddwa okuva mu miwumbo giri esatu. Nnaalongo kazaala baana yennyini yakoleza ssezaala we ebitole by'ettooke bibiri, ate ne Ssaalongo n'akoleza nnyina wa Nnaalongo ebitole bibiri. Baali bakyali emmere eyo ne zireeta abajjwa ne bessokka eddiiro. Omu ku bo yalinnya mu mmere, abaali bagirya ne beesasa era tebaddayo kugikombako. Abajjwa baakulita n'emmere okwali n'enva ez'obutiko obubaala obwali bukuba n'omugga oguwulirwa ennyindo, ne bagenda mu lusuku ne beggwera. Singa tekyali kiro kino kye nasula ewa Daniel, sanditegedde makulu agaali mu mikolo gino, kubanga kololo gyakolebwa nabula gwembuuza annyinnyonnyole. Naye bwe twali twejjukanya ku ebyo ebyaliwo, Daniel Kabembula n'antegeeza nti emiwumbo gy'emmere esatu egyaliibwa gwe gwali omukolo ogw'okumenya olukanda olukomera olwali lugaana bakazaala baana okukyalira bakadde baabwe lwali lumenyeddwawo. Daniel yeeyongera n'antegeeza nti mbu oluvannyuma emikolo egyo baagiddamu mu kimpowooze, kubanga yali nsobye okusiba abalongo eggulo limu nga tebannamenyebwa lukanda. Ate n'ekirala, jjajja w'abaana omukazi azaala Ssaalongo yali ateekeddwa okusiba abazzukulu be, so si oyo jjajja gwe baagula obuguzi okukola omukolo ogwo, ate nga Ssekkono tawaanyisibwa. Erinnya Ssaalongo Konde lyayita ekizikiza mu bufumbo bwa Aida ne Ssaalongo we, oba kaŋŋambe nti ne Ssaalongo wa muggya we. Ssaalongo yatandika okumalira ebiseera bye ebisinga obungi eri Nnaalongo,
si lwakuba nti Aida yali amukyaye naye lwakuba obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana n'okuboola obulungi yali tayinza kubalekera Nnaalongo yekka. Aida yatandika okwemulugunya n'okwesonsa ku buli kasonga. Ndowooza yali amaze n'okukola entegeka ey'okumufunira ennyumba ku mulimu gye yali akola, anti baalugera nti gaanya bba ng'alabye obujjo. Kyaddaaki Aida yasalawo eby'obufumbo abyetegule ng'akyalimu emmunye. Bayafuba nnyo okumusikiriza n'okumuwooyawooya akome mu maka ge, naye mwana muwala n'akubira ddala enkanda wansi. Oluvannyuma Konde yatuukirira mukwano gwe Daniel Kabembula eyali bestman ku mbaga ye, n'amusaba ayingire mu nsonga zaabwe akkirizise Aida obutamulekera mpeta gya munaanika ng'ensi yonna eraba. Kabembula yakola kyonna ekisoboka naye era Aida ne yeerema. Ebbanga Kabembula lye yamala ng'asemberera ennyo Aida lyamulabisa ebirungi nkumu ku ye bye yali talowoozangako. Eddoboozi lye ery'eggono, akabiri akaaliiri n'akasekoseko ku matama byonna yatandika okubiraba, kubanga era mwana muwala ono teyali mulungi, yali mulwadde. Ne Aida yatandika okulaba engeri Kabembula gye yabbirirangamu amaaso nga amutunuulira, n'asalawo okumwatulira mu kabaluwa akatono ennyo ke yamuwandikira nti "But in my mind of all mankind I love but only you." Okuva wa Aida. Olw'okubanga mu kiseera kino Kabembula yali akyali kinnejjulira, bwe yafuna akabaluwa kano amasannyalaze g'omukwano ne gongera okumukuba era ne yeesanga mu nnyanja y'ebirowoozo. Ekirowoozo ekimu kyamugamba nti ensi eriwulira etya, ate ekirala ne kiwakanya nti ezigwa obulungi bakulagandage. Ekisembyeyo kye kyasinga okumujjiranga entakera okutuusa lwe yeevaamu, naye n'awandiikira munne nti onsangudde ekyobeera, ekiri eno gye mbeera nga kikaluba embeera. Ne bw'aliva mu mbeera ng'atandise okuvumbeera, tulimuzza mu mbeera. Okuva ewa Daniel. Ye yali mmanduso y'abafumbo bano abaali bansuzizza. Eky'omukisa omulungi omukwano gw'abantu bano bonsatule, Daniel Kabembula, Ivan Konde ne Aida Naluyima tegwafa, ate ne Katonda n'abanukula ne Aida n'akubawo eddenzi mu bbanga lya mwaka gumu gwokka okuva lwe yafuuka muka Kabembula. Okumanya ng'enkolagana y'abantu bano yali ezimbiddwa ku lwazi, Ivan Konde ne mukyala we Kaddulubaale bakkiriza ne bazaala omwana ono mu batiisimu. Ku mukolo kwe twayiikirwa amanzaali ne tukamala, ne Aida amala atugambe nti he was the best man at our wedding and he's the best man in my life. Ate ne ku mukolo ogw'okuzina abalongo, Kabembula ye yabuuzibwangako kubanga ye yali asinga okubitegeera. Nga tumaze okwejjukanya mu mboozi eno eyali ennyuvu, ebirowoozo byange byatowolokokako era ne ntwalibwa mu kisenge ky'abagenyi okugalaagatanya ekiwanga mu ngalo. Nebakira ddala bukeerere tebuzindwa, era enkoko ezaali zikookolima nga zisindagana ze zangolokosa. Zaakookolimanga bisoko bya mawogola, anti eyawaka bwe yakookolimanga nti mu nsaka y'enva mwe bali nfumba. Ate ey'okumuliraano n'egibakira nti kinvinvi oyo yatumaze. Neebaza Katonda eyeyawukana n'ebitonde bye olw'okumpaayo omukisa omulala okulaba ku njuba. Yo essaala ey'okumakya nagigattako n'edduwa eya kunuutu esomebwa mu biseera bya kazigizigi oba eby'entalo. Mukyala waffe yali amanyi okubudaabuda obulungi abagenyi, yategeka mangu kacaayi kaffe kali akedda. Amagezi muliro bwe gukuggwako ogujja wa mulirwanaawo. Weefunira ebitabo ebisakatidde obunyuvu, okuvumbula n'okuyiga ku akamwenyu.com. Ebitabo ebiri mu maloboozi, ebitabo ku byenfuna, ku by'obulamu, ku by'omwoyo, ku mukwano. Tunoonyeeko ku akamwenyu.com oba ku Akamwenyu Records ku YouTube.